You're welcome to the biggest entertainment channel around the world. You're welcome to the biggest entertainment channel around Uganda, Kampala, Africa, and the world at large. Yeah, this is MMTV. Nkujjukiza subscribing tulabinga tugendera ddala mu maaso. Amawulire ge tuleese ga mwana muwala Zahara Toto ne Farida Nakazibwe. Ababiri baneeno bakola ku TV za njawulo, NTV ne NBS respectively. Zahara Toto akola ku NBS ate ye Farida Nakazibwe akola ku NTV. So Farida Nakazibwe yavuddeyo n'agenda ku Twitter ye n'agamba, I've been following Linda Den's wardrobe, but this girl can spoil the day for any hater. Twawule engoye za Italy n'ez'omudaala. Bino byonna byatandikira ku entalo za NBS ne NTV gye baava nga batukuba omuziki gye byava emabega eyo. So Farida Nakazibwe nga bw'omulaba awo alina show gy'akola ku NTV bagiyita Mwasuze mutya, asoma n'amawulire. So bagamba aba NTV babawe emitwalo 5 buli show. Aba Shira Gashumba nga yagamba naye ate aba NTV tekyawasanyusa nnyo, naye ate basobola okukikola mu comedy ne bagamba we are the 50K team batu emitwalo 5 biki. So Farida Nakazibwe yavaayo nga kweno show nyini Linda Den owa NTV yakyusa engoye emirundi nga 10. Ye Zahara Toto yakyusa emirundi nga 3. Bona bajjanga bakyusa naye Farida Nakazibwe n'avaayo n'agenda ku Twitter ye n'agamba tosobola comparinga ngoye za Italy ku ngoye za mivumba. Ono Linda Den mwana ayambala ngoye za Italy, mwe ba Zahara Toto mwambala ngoye za mivumba. Zahara Toto ono akola show ne munne Anatalia Ozinga we baava ku Spark TV ne bagenda ku NBS bagiyita show bagiyita Uncut Kalakata, mwe bakuweera amawulire agakwatagana ku baserebu around the world. So Zahara Toto ono yamuddiza backfire n'amugamba tewali omu ku mmwe asobola ku affordinga ekyo ku ngoye zinayambadde, tewali asobola affordinga mmwe babawa emitwalo 5 pa show. So sirowooza ate waliwo omuntu asobola oku affordinga ezengoye zennyambala buli lunaku oba engoye zennyambala ku show. So mbadde mbasaba mwewumuze nga Zahara Toto yagamba Farida Nakazibwe ne banne aba NTV mumbadde mbasaba mwewumuze. Ekintu kinino batene ekyagendera ddala mu maaso kubanga ye Farida Nakazibwe yavaayo ko emabega kawo n'alumba ne Shira Gashumba. Omanyi Shira Gashumba yayanika ebyama bya NTV ng'agamba NTV abakozi ba NTV bafuna emitwalo 5 buli show, era oba okola show nnya omwezi oba omaliriza ng'oli mu mitwalo gaba mitwalo go 2. So kintu kineno kyakosa nnyo abantu ba NTV naye ne basalawo bakikolemu comedy ne basalawo bakitwale nga bwe kyali. Zahara Toto ono babadde nga bafunamu obutakkaanya n'amawulire oyo Farida Nakazibwe. Ebintu bineno bikyagendera ddala no mu maaso, bikyalandira ddala. So n'olunaku olw'enkya NTV ne NBS bagenda kubeera batunka mu mpaka z'okuba abantu emiziki mu mpaka simanyi oba binaggwa ate kateekeri muzeeyi gye yatwongeddemu wiikisi endala 2. Zahara Toto ono bagenda kusigala nga beekakasa ne Linda Den ne Farida Nakazibwe owa NTV. Kati balabe nga balondamu omuntu agenda okulaba nga twayogeddeko ne Zahara Toto ne tumubuuza kiki kyafa oba kiki kyagenderera okukola bino byonna. Ebyo n'ebirala by'oba olinda mu amawulire gaffe agaddako kubanga twayogeddeko ne Zahara Toto. Tugenda kuba tukuletera Zahara Toto alabike nga atutuusaako amawulire biki byalowooza ebyaviiriddeko akabasa, biki byalowooza ebyaviiriddeko obuzibu.
ebyaleetedde abantu okutandika okwogera ebya Swakaba. Ndowooza olunaku lwaleero tujja kufuna ne Faida Nakazibu naye tuwulirizeko sayidi ye nga bw'omanyi ffe tufuna amawulire sayidi bbiri zombi ne tulabika nga tukagutuusaako mu bulambalamba nga tetwekubidde wadde sayidi no. So kati osobola tugambaawo wansi mu comment box oba oli ttiimu NBS oba oli ttiimu NTV. Simanyi oba luno lunaggwa bannaaye. So oli waddemu tugamba oba oli ttiimu NBS oba oli ttiimu NTV. NTV jukira bo Saturday babeera ne NTV Dance Party ate ku NBS babeera ne Saturday Night Live gye bayita SNL. Ate ku Friday NBS ebeera ne NBS Catch Up ate wali eri ku NTV wabeerayo NTV Mix Show. So oli waddembe okulaba kyonna kyolaba. So oli waddembe commentinga ono tugamba oli ttiimu ki. But as for now zinkiriza tugende wazaala toto tulabe byagamba. Naye nkujjukiza subscribing ku channel yaffe eno tulabike nga tukwatagana nkuwe olabe nga tomissinga out n'amawulire ga Zaala Toto engiza Toto gyakyogeddeko kinene. Subscribing wansi awo tulabike nga tukwatana. But right for now our live